Munange vaawo talina tabu ajja n'andebakera alina buzibu. Covid bannaye. Mwana gwe Covid kyatatukoze. Wali obaddekaawo ng'olina kusiiba mu nnyumba tolina kutambula emmotoka bazistopinze buli kimu tuli ku ekyo. Kwateka nkuteereko story ya Covid bannaye. Yego obaddewa. Bantandike ntya ewange mukazigo kange. Mba ndi eyo nga bw'obimanyi ndi eyo antivale yandekawo. Kimanyi naye atujjamuza. Twali tulina muzza naye kati sisuubira nti. Kani simanyi oba vale nkya simanyi nakumanya naye vale tetumugendako nnyo kati leero si bya vale. Tunyumye ku Covid yekka kwa kati embozi eriwo. Akutambuzizza atya kuba baaba. Covid. Olabika bulungi kyokkirizagaana. Talizaamu tatukoze bubi. Emmere ya layisi. Amatooke munange nekutaana ofuna ettooke naye. Munange osobola ofuna emmere ya layisi ez'amanda ne zibula. Gwe Covid kyakoze abantu ekimanyi mu nsawo. Mwana gwe tonyumiza kawunga. Tonyumiza kawunga. Kale akawunga ekijjanjalo ky'ofumbira omwezi omulamba. Ekijjanjalo kiveeko. Tombuya. Sooka nkunyumize. Nyumiza nze mbulira obaddewo. Mba ndi mukazigo kange. Nga bw'obimanyi. Ennaku ya vale ndyawo nkaaba nkola ki simu zikuba tozikwata nga obimanyi byonna ebyo. Tolina ky'otamanyi. Bitegeera. Ng'akasimu. Ng'akubye. Ani? Valo. Ng'akuba yagala ki? Maama. Gy'obizza mbiraba. Mwana mukulu ono. Aluwa. Omwerabidde. Valentino ekyali mboozi. Karimu. Omujjukidde? Ruth. Kati nno kankuteereko. Karimu yakomawo. Bandi awo ndi munaku yange enkaaba naye simanyi nti yali yakola ki yakomawo. Jjukira twali twayawukana biki. Nkimanyi. Naye jjukira ekintu ekiggwako oba ngambe nti nali oba ngambe oma kubeera n'olonda like ekintu ne kijja ne kyekubawa obadde onoonya ssente. N'ogamba nti kutadala. Ngezita liri ku mulyango kunyumiza olwo. Karimu akuba essimu ngikwata. Nsanga ekyapa. Tunyumya biki. Nampita nkole ki? Nede mulabeko. Olwokuba nalina ennaku yange ne ngamba lwaki sigenda nkola ki? Neneerabya Karimu. Tugenda nga naye w'omanyi nga tudda kuyita mu past papers. History. You know? Nga tubiddamu ebyayita byonna nga tubiddamu. Mama. Kati olw'omudda wamu. Ate yalina okuddawo. Ayya. Temulinako wadde wansi mugenze ku ebyo ebya biiki nagenda bakamu. Tuba tukyali eyo nasulayo lunaku lumu. Papers tuziyiseemu history zonna. Biki zonna tuzimazeeyo. Tufiri tutwo. Omukulembeze alina okwogera. Egera lwenzirayo. Kulembeze ayogera. Ekirango. Emmotoka zonna teri kutambula byonna tubisibye. Oli wa Karimu? Ewa Karimu. Sooka osirike. Obaddenga osula wa Karimu. Lockdown. Tosumulula. Bagaddewo emmotoka ngamba ngenda kukola ntya. Nagenze ngenda kusulayo lumu. Jjukira tulinga abaddamu obuuza ate nagenze lwa kiwuubaalo. Maama. Tolina wakuyita. Emmotoka zonna bazisibye. Taxi tezitambula. Emudda mu revision. Revision twali muzzemu ne maama. Twakola revision ne tumumalayo correction zonna ne tuzimalayo. Ani amaakinga? We twemaakinga we tubiddamu. We tubiddamu correction neera. No correction. Ekunyumiza. Azawi yakuba akayimba simanya repeat it. Nga tetudda mu biddamu ate tubiddamu. Lumu nalowooza nako ne ngamba oba ntambula enzira ewaka. Naye nga nsobola. Nga sisobola kwa gye ngeera. Kati otambuza eki? Karimu ng'asula wala. Naawe osula wala. Naye nange ne sitaani alina effujjo. Wakati oba ate tuli mu kulwana vaalu kudda Karimu ayingiddewo kati gwe ose tolinza otya. Kugamba twabino ebagamba simanya president afunye mu lockdown. Nendooza nange ndi omu ku baate kuba agifunamu. Gye nnako mukaabe ennyo. Olaba Ruthi. Kati mbuuza ekibuuzo. Oli lubuto? Ate lubuto lwaki? Kitwale nti
Karimu bw'oba gwe twafuna kawunga nze nakafuna sombwira bakawunga nabagobera ku mulyango nze nakafuna naye kakaze katya Karimu kitwale nti ke kawunga ke nafuna mu COVID ako tikaba kawunga naawe kiba kibumba omuntu yanoonya n'ekkanyama kaabo COVID tansaze mwana gwe mama takusaze nsaze nsalidde ddala luusi COVID yansaze tasobola Kirabo. Olwaliro tugenda. Kitegera munnange. Omaze n'ojjukira? Bulijjo nkijjukira naye nga nkugamba nti akadde konna nkutwala. So pressure ebadde nnene nnyo wano nga njagala days asigaze emirembe gye naye nkugjewo nkutwale. Kitegedde munnange? Nakwegayirira. Anti era nze nkugambye era Karen akadde konna akulinda kati gwe kyenjagala kiri kimu njagala otegeke ensawo yo funa ensawo emu otekemu ebintu byonna byoyagala okutwala bwe nkomawo bwe nti okuva gye ngenze ngenda kukwata bukwasi nkutwale togeza n'oyogera n'omuntu yenna n'omugamba wa gy'ogenze sisita wo talina kumanya maama wo talina kumanya wa gy'ogenze owudde kirabo kyo ekyo kitegedde ssebo naye olaga wabwoti ogenda okwebuzaabuza obulire eyo olemeko ate nga neebuzaabuza nti ajja nze ndi musajja wa buvunaanyizibwa mirundi emeka gye nkwegayiridde ku kintu kino sikenda bye ngenda kwebuzaabuza gwe kyobumanya nti gye ngenze enkomawo olukomawo nga tubula naye nkusaba togamba muntu yenna maama wo tomukubira ssimu taata wo tomukubira ssimu Daisy toyogera naye n'emikwano gyo togigamba ekirala ate nga nsonga nkulu nnyo olugenda bwe tuti oluva ewaka bwe tuti essimu ogenda gijjako kubanga oyinza ogikozesa okukuba oba abantu ne bakukubira ne batracinga wa wooli poliisi nzibu abantu basobola ogenda ne balopa ku poliisi nti wabuze ne batandika okunoonyereza okugirawo ti nga bakusanze ate ewa mwannyinaze okitegeera so essimu yajja kuvaako tolina kukubira muntu yenna waakiri bwonna bwena bweyagala okukubira bwe najjanga ewa Keren ng'onsaba essimu ng'obakubira nedda ekyo tekijja kunkolera essimu yange eveeko kumala bbanga ki anti nawe kati ate wantama wayiga olugezigezi ate nkunyonyola kino kitutwala mu maaso ate weebwe oli mu bya doyidoyi ogezigezi wakajja olulabe bulijjo sikwegayirira waneero kati otandise kunkalubiza bulamu mbukujjako ssimu sirawo nawe atereka kufuuka muntu muzibu nze gwobadde ompa essanyu era njagala osigale nga gwompa essanyu ate nawe oyagala kukola nanga bali balala bw'otandika okunkambwayira bw'otyo njagala tukwatagane bulungi buli kimu kitambule bulungi essimu tujja kugijjako waki tujja kugizzaako ng'omaze okuzaala bwonna bwolina bw'oyagala okukubira ojja kwesanga essimu yange nga nzize ewa Keren ekikulu naye wayiza olugezigezi kale buli kyenkugamba owakanya kiwakanya eyo wala nnyo nawe tokiraba mukwano eddungi liva wala ebirungi tebiva kumpi ate buli kimu ekirungi kyoyagala mu nsi muno olina okisaddaakira kati okusaddaaka akasimu n'okajjako just okunyiga epeesa off kikusala ki ani gwogenda okukubira nze gwe wandikubidde ojja kukozesanga essimu ya Keren onkubire bwe ba nkwagala nga nkubira Keren ng'akumpa okitegedde mukwano we have to play smart tuve mu bintu byekyana ekito kino kyetwapulaninganga obwedda nkujja ewaka wano nkutwale kyali kyakulema dda ate kati ngenda kikola otandise kunkaluubiriza bulamu essimu yange njijja nawe leka ate kwogera nga gwe nkaluubiriza leka kwogera nga gwe nkaluubiriza gwobadde ompa emirembe ate kati watandika ogimmalako n'agijjawa oli mama wa mwana wange nze ndi taata wa mwana wo wakikyenga so kakati ngenda olukomawo nga tukuba siriki y'abanninja ng'obula kale kanzije
Karimu yakomyewo n'ebidiimu bingi Kirabo, mumpise mangu kiki? ninaawe oluddeyo Mate nyina bye maliriza nti gano ge kugamba gookyo badde tolina kulinda mwana gwo kimanyi bulijjo kyenkanda ani Valentino leero kituukire aŋŋamba leero agenda kuntwala kyokka kirese mu kadde kacyamu ng'obwongo bwange mbadde naatera okwekyusa kyo kituufu naye aŋŋambye agenda kuntwala ewa sisita we era ogenda bba oli awo owulire nga bakuba ekirango ku birango by'ekyalo tamunayo n'omuwala yabuze biki naye kumbe ekyama kuba Valentino ogola aŋŋambye sibaako n'omu yadde mukwano gwange omu gwe mba nkinyigako aŋŋambye ate aŋŋambye ebigambo bingi naye ebimu ku byo binyiizizza ng'ekyokuggyako essimu yange kati kale kiba kituufu okuggyako essimu bwe kiba kuba engeri gy'oŋŋambye bakulanga biki obanga abuze kati that means essimu bwesigalako kiyinza okulaga nti oli oba ne bakusanga kati awo essimu kiba kituufu ogiggyako naye kati tugenda wuliziganyanga tutya nti biriko naawe nenze simanyi mpiye dange essimu ogiggyako eri ebba yaŋŋambye okugizzaako nga mmaze kuzaala omanyi tekitegeeza Karimu yakomyewo Karimu wange bannaye gwe njagala ennyo njagala Karimu nga bw'okitegeera kati wuyo yadde akomyewo ntandise entereka zange noona weyaleetedde bipulaani bye naye nze simanyi kyengenda kukola naye bambi nkwegayiridde wuti nkwesize wuti nineempulira nga olina wakyogedde wonnawune byange nawe biba bikomye okimanyi nze naawe tuli mikwano ebiri tetulina mukwano bulala tulya abo babiri bwe tuti bwe nfuna ekyange nkigamba gwe bwofuna ekyo kigamba nze naye anyway ekyokujja ewaka kutwale sigadde bigumire oba onyo okukyankalanya Daisy naawe okubeerawo ng'onyize buli kaseera biba bigendedde ekyo kyo nkisanyukidde naye Karimu wange mpulira nga nnuma ku mutima omanyi kyekitegeeza oli omwana twali twetegeera nga tweyagala ebyaddala Karimu oyo tonnamanya bigenda mu maaso naye kale omubaliddeko nnyo anti bonna nino bali ono Valentino nyinza omumwesigulirako n'agenda n'angiwayo eyo agasajja nawe ogamanyi ate ne Karimu wange ng'akyanjagala naye Valentino akufaako kiki kufaako nze njagala Karimu oliro we Valentino ngumagumirwa kuba nti nina omwana ebiki ate no nali nfunye n'ekirowoozo ekirujjamu olubuto ndindako olujjamu olubuto walayi Karimu mpulira nga nkyayagala Karimu sikulinda kati ye mukuumire ku ssimu genda n'ebyavaalu mu maaso ng'oli omukuumira ku ssimu essimu Valentino okugaba yaŋŋambye egijjeko kyemmanyi era tosobola bbulwamu ngeri gy'oyogera naye tojja bbulwamu eri ngenda beera wa sisita we ate sisita we amuwagira nga wookiwulira oli amwagaliza ate ogenda wa sisita we nawe munda bwekusirika kiki obadde ki ebirowoozo binzita bakukyaye ebidabiyinza kunteeka ku just kale bakomye mmere bakugobye waka kale ekintu nedda abasajja mubagenda empola ne waba mugandawo ne bamukwano gwa mugandawo ne wabaani ekikulu musajja mubagenda empola Olwo gwe bakukyaye nze mbagenda kiti otudde buti tugamba naye kiki
abasajja si bantu bangu. Nkubuulire tuukira ku nsonga. Bakute. Okuyisa ebbali. Kale mulaba Omanya mwala gwe ntalobera naye gwayita Kirabo. Oli gwe tokusanga naye luli ku luzzi. Akakawanvu. Abadde ki? Sijja bagamba kale biwanvu. Naye Kirabo ali lubuto lugenda na myezi ekyo. Nange. Kyokka nga wamusanze ewaabwe olowooza omwana alina empiso we. Yatandika n'okwebaka n'abalenzi ne batuuka n'omufunisa embuto. Kati alayika tamanyi nnyini lubuto. Nedda ate temwogera bingi. Tumuwolereze manyi weereza nnyo obwana bwa kuno. Bakwata mukwate? Nedda. Nedda kale mulaba ebintu bye biwanvuwanvu. Biwanvu bitya. Bwe kyemuba mumanya alina olubuto lugenda myezi kati egyo ena. Lwa taata we. Twala eri naawe. Lwakojjaawe? Nedda. Lwa muganda we. Ate muganda we gwabeera naye muwala. Oba bba wa shipu. Awa. Owangoloza bamusagirako we bati. Kati kiki? Nze mbagambye abasajja mubagenda ekitono. Ate naye ffe bwiti ntwako otuwa olugambo olw'ekitundu. Woba oli watuwa lugambo lwatoddangamu tuweere ddala. Ffe nga tetukweka. Kasita mbagambyeko nti muwala gwe bayita Kirabo mbeera naye mukwano gwange alina olubuto lugenda myezi ena. Kati tugambeko bamaama baffe? Nedda. Oba tugambeko ku baaba we. Bambi mbasaba mbagambyeko nga mikwano gyange nga naye bwe yannesize naŋŋamba nange mbeesize ne mbagamba. Bambi mbasaba temubaako gwe mugamba. Witini. Oyo omuwala nga mwatugamba nga mulungi. Bambi ayina empisa. Zeeze empisa okufunira embuto kuzijja. Tawolereza twakalaba dda. Ate wandi mwesonyiye. Olaawe nagamba luli nga anyiridde ebyenge. Noŋŋamba ayeruse. Enki efenani. Nakalaba nga tekaleka. Soko tugambe Witini. Naawe lwanyi. Yannanyini lubuto. Temubigenda wala. Kati watuyise tugamba ki? Kati kyo kyatuyisizza wano. Mubadde mukimanyi nti alina olubuto. Era tubadde tujja kukimanya zino engamba ezzunga ku kyalo. Mugendera ku bizunga ku kyalo. Ate naawe oluzunziza n'olujja gye yalukugambye n'olutuleetera. Nze mukwano gwange muli mikwano gyange embeesize mbagamba. Kati tubuulire n'ennyini lubuto. Byannanyini lubuto temubigenda nnyo kasita mbagamba. Yogera nannyini lubuto tuleke bbiraalaasa anti nze omumanyi. Nze mbagamba kwala ati ebyannanyini lubuto temubigenda wala. Kyembuma mumanya mwegendereza abasajja abantu babiri. Linda kuba omusajja mugagga nga toyagala kutugamba. Mutwalize muli nammwe. Oba yabadde n'ebbaawo. Nkuba oli. Ate nga alina olubuto omutuukawa. Naye Witini. Ogenda nno kutugamba nnyini lubuto nga tetunnava wano. Kyekituufu ebyannanyini lubuto mubiviireko ddala kasita mbagambye. Bw'aba bbaawo. Olulala obanga otuyite tuwa olugambo olumalanga kubanga naffe tukuleetera mawulire nga we gali tetugasengeja ne tugakuleetera. Si lugambo kyama. Ate naawe obuzibu bawolereza naye naawe kali gwamu. Ate olwo naye yeegenda empolampola. Wamulabye? Nyabo tubaayo mu makava nga tukulaba. Kati Kirabo naye ayagala kupangira musajja omulala. Nze byabasajja mbagambye mubigende empola. Kati nanti tugambe tuwe lumu oluboozi olumaleeyo lwaki otubegerako. Kasita mbagambyeko nga mikwano gyange ate bambi mbasaba n'obwembofu temubaako gwe mugamba. Ate nga totumaliddeeyo mboozi. Kasita mukitegedde ali lubuto mbagambyeko nga mukwano gwange. Sooka olindeko oba lwataata we. Twala eri.